bannabyabufuzi abavuganya Pulezidenti Museveni naddala maama Mbabazi ne Besigye kati kafuuse kalombolombo okukyalira amalwaliro. Bano gye batuuse basobodde okulaba embeera amalwaliro gano gye galimu n'okubako bye boogera. Gavumenti erowooza nti kano kakodyo ka byabufuzi era nga kati mu kiseera kino buli we baba baagala okugenda basanga poliisi ebalindiridde okubaziyiza. Ekibuuzo ekiriwo kwe kuba oba nga bano basaanidde okulambula amalwaliro mu kiseera kino. Kyekitwala presidential candidate bagende mu malwaliro ago ekisooka balabe ebintu babitambula bulungi. Waliwo okulowooza nti tebitambula bulungi naye nga tomanyi, naye kati kuno okugendayo okwongera naawe okukakasa babitambula bulungi oba tebitambula bulungi. Kampeyini ye agitadde ku musingi gwa kuwakanya, gwa kulemesa, gwa kuvvoola ebigenda maaso. Kakati nsonga ki kulobera okulowooza nti bw'agenda mu malwaliro era atutteyo kampeyini ya disruption, atutteyo kampeyini ey'okuvvoola ey'okulemesa, kuba kampeyini eyiye ya defiance. Ab'oludda oluvuganya bagamba nti kiba kyampisa okulambula amalwaliro okusobola okusaasira abalimu. Okwebuuza okuliwo kwe kuba oba nga bano balina kukikola mu kiseera kino. N'olwekyo kikutwala mu ddwaliro bw'otuukayo kusaasira abalwadde baliyo na kulaba oba bajjanjabwa bulungi. Naye ebyembi mu Uganda nti ate bw'otuukayo obasaasira butabajjanjaba, tobasaasira bulwadde bubaluma wabula obasaasira butafuna bujjanjabi. Kati bw'ogenda ku muganda waffe Kano Kiza Besigye tukimanyi musawo mutendeke, tukimanyi akoze atadde ssente mu bintu bingi ebivaamu ssente nga business. Petrol station agalina, ebizimbe binene abirina mu kibuga ababimanyi babyogerako, faamu ya bukadde na bukadde. Naye ng'omuntu alaga nti alumirirwa ebyobulamu, njagala ave yabulire bannayuganda nti ka kiliniki ke nateekawo ku lw'okulumirirwa bannayuganda mu byobulamu kaakano wano Kasangati, kaakano wano Lwakabengo. Omwogezi wa FDC Bulayimu Ssemujju agamba nti okusobola okunnyonnyola obulungi ensonga naddala mu kampeyini tosobola kwewala kugenda mu malwaliro kulaba mbeera gye galimu. Kyokka ayogerera kampeyini ya Museveni Michael Ssebalu buno abuyise butali bwesimbu. So obujjanjabi bw'oba ogenda kuwa ennamba z'ebyetaago by'omuntu, obujjanjabi buli kyetaago ekisookera ddala. Bino ebiddako genda ku ssomero, nguudo nnungi, kusula bulungi, ebyo buli omu asobola okubeerawo nga tebiriiwo. Ne teriiyo ggwanga lisobola kubeerawo ng'abantu tebajjanjabibwa. Eragira ddala abantu abatali b'amazima era abantu bannakigwanyizi abeenoonyeza ebyabwe abatafaayo era abatalumirirwa abantu bali mu bulumi nga bali mu malwaliro bajjanjabwa. Dr. Mayambala Kakungulu nga musomesa wa byamateeka mu Yunivasite y'e Makerere agamba nti kino kiriko engeri gye kiyambyemu bannabyabufuzi bano. Okugenda nga bakyalira amalwaliro kibayambako okulaba ekisookera ddala embeera abantu be baagala okukulembera gye balimu, ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu engeri gye kitambulamu amalwaliro n'abasawo oba gye bali. Wabula waliwo okusoomoozebwa naddala eri amaama Mbabazi owa Go Forward engeri gye yakava mu gavumenti. Mwami Mbabazi mpozi ye ayinza okufunako obuzibu olw'okuba nti gavumenti yakagivaamu. N'olwekyo kati olaba nti mu kiseera kino ayagala okulaga nti afaayo nnyo okusinga ate n'abo abakoze ennyo, kikulaga obutali bwesimbu ku sayidi ye. Kyokka waliwo endowooza nti osanga bino byonna byakwongera okujjukiza gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo oba oliawo eyongera okwetereeza.